Maybe one question. Abantu bayisaamu eggaali baani Katikkiro agambye abantu bavuma bukomeawo baani 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 bana eriwa nabaliramu 1.2 billion omusango gwe nawaaba nga mateeka balina okuwuliriza mu myezi esatu bagiba fayiro. You get it? So manja nkyabanja era manyi nja kusasulwa. You get it? Si yagina okunsasula Saabalwanyi yajja okunsasula ate Adija Namyalo simuvumanga nako never. Adija muwala wange naye akimanyi nti nakola ekyokujja okwetonda okijje ku mutima oba waliwo akusindiikiriza olwo pressure? Nkijje ku mutima gwo. Nkijje kuki ku mutima gwange. Nze Katikkiro Charles Peter Mayiga twamanyagana emyaka mingi ng'akyalina ne Law mu Kikunnyonnyodde ng'akola program every Friday on CBS ne tufunamu obutakwatagana obutono. Ne with the time otuuka n'ogamba I think it's better tukole kino yakikola kya bugunjufu. Yes, abali abatanaba kujja kwetonda abavubuka bangi abavubuka balwadde, bantu balwadde balina ebizibu balwadde. Kati abavubuka be baani ngaani? Waliwo abavubuka beegirisa ku intaneti bakoppa mmwe ebikolwa byammwe ngaani? By the way na kino njala okimanye nze nafunamu obutakwatagana ne Katikkiro omulundi ogwo simuzzangako mu kamwa kange. Era Bishop Jumbo w'e Masaka yaŋŋamba muli bakatoliki ate muli bannabuddu. Ne Bishop yafa bambi Kisolwanga ne Judy Mbabali. Actually nze mbadde ne ku radio nga musiima olwa project eno y'emmwanyi. Okitegeera kyekyo lwakuba internet omuntu ajjayo akatambika emyaka 7 gwe nolowooza nti yakakoze eggulo bwe kityo bwe kiri. Njagala ondeetere akatambi emyaka 5 nga njogera Katikkiro nkuwa essaawa yange yiino $5 bodaboda 2 okiwulira ndowooza okiwulira tuli Mengo soogera Luzungu sebo tuli Mengo twogera Luganda Luzungu ndogera ku embasi ya Bungereza na Amerika mu luvandimwe bama mu Luganda yeke myaka nkaddiye nkuze omanyi gy'okoma okukula oli reflectinga ku bintu by'okoze myaka teri kirala myaka 14 n'omusomi si 14 naawe giringa nga meka nga 8 okitegeera ndowooza. So eno emyaka gyagamba egyo gije. Yes, okwagalana n'okukolagana kye kisinga obukulu. Ate ffe abava erubaga mukama waffe bwe yali agenda mu ggulu bamubuuza tyotulekera bubaka ki mwagalanenga kyekyo sibazzeemu. Bagala njogere mu Luzungu katono kubanga waliwo TV wano ezitayogera Luganda. Oyo mutabani wange Brian Semanda naye alina kiyeeyita weeyita Makona naye ye muzzukulu wange ate ebyaddala ddala waawali kabonero omanyiiwe kabonero we bamuzaala. We are gathered here to receive my young brother here, Frank Gashumba, who sent a message that he was interested in coming over here to reconcile with me. I don't know that the word reconciliation is right because I never really had anything against him. To apologize should be the right word because
I never provoked him to say what he was saying. Much of what he was saying was distasteful, as we all must have heard it with our own ears. But then, it's only someone with courage and a certain level of humility that can come out to say, what I did was wrong. I would like us to start moving on a clean sheet. And that's exactly what he has done. And I thank him very much for the initiative. And I hope going forward, we can all work for the good of the kingdom and for the country without undue rancor, without undue anguish or vehemence, which we've been witnessing over the years. So I wholeheartedly accept the apology, and I am ready and willing to work with him. He's my young brother. He comes from Masaka, Budu, and we've known each other, like he said, for quite a long time. And I hope it is gentlemanly that we, concentrate on the key areas. There are certain areas Gashumba talks about that are very pertinent. Social and economic transformation of the ordinary person. Those are pertinent issues which we must concentrate on. We should try to avoid personal attacks or personal issues which can only hinder us from discussing the major issues which concern the ordinary person, the people who are less fortunate than us. And those are the people we are expected to help, get better lives. And I think that's where we should concentrate. And I'm sure he will continue talking, of course. And I hope as he continues with his talks, he will be more kind and more considerate to the people he talks about. Thank you very much, and God bless you. Obadde olina byagala okugattako kwe muwulidde muto wange ayogera okwetonda nkukkiriza era n'enkolagana eddewo naye n'abalala tobavuma yogera bwogezi wa bwino yeetaagisa bw'ojjayo bwino akweyimirira oli yambuuza olumu ekyamazima yali ambuuza ku ggwe n'ettamala emirundi nti naye lwaki tobaanukula ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira. Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero gwe nojja ne weeyogerera ensonga eno, era ndowooza nti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu. N'olwekyo twagala tubeere bantu balamu, tuzimbe eggwanga eryeyagaza. Uganda si nnene nnyo naye nnene ekimala ffenna okubeeramu. Awo nno kano kabonero kalungi, era nammwe abazze okubaawo nga ndowooza bano bazze kubaawo nga bajulizi baga naye ddala Gashumba agenda ddala gamba nti azze kuzzaawo nkolagana. Ndowooza mwebali nammwe kujja obujulizi mubufunye. Katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Osobola. Abamu baba baagala kitiibwa, kumanyika. N'obuwanguzi bujjira mu mbeera za njawulo. Buli ayinza okufuna obuwanguzi oba mu mizannyo oba mu kuyimba. Naye obuwanguzi bwonna obwo buseebengerera. Ekiseera kituuka ne buggwawo, n'ensimbi abantu zitera ne zibaggwako. Oluusi oba n'ettutumu nalyo ne liggwawo. Ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Ekintu ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Era waliwo n'olugero lw'Ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atalyerabira. Ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu. N'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera, nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka.
ekyo kirungi ku lulwe ng'omuntu n'abaana be n'abazzukulu be, kirungi ku lw'Obwakabaka. Frank Gashumba nze mulaba nga muganda ne bwaneeyita muvandimwe, naye ye Rwanda kyajja atandika okugendayo, akulidde wano Kalungu, era ebyennono ddala by'amanyi bya wano bya Buganda. N'olwekyo nga ye omwana wa Kabaka kirungi okujja okutereeza embeera, era nakusanyukidde nnyo olw'ensonga eyo. Kidde mu ofiisi yange netubaako bye tunyumyamu. Frank Gashumba ono namumanya dda, era mu ofiisi yange ey'obwaloya yajjangayo nga tulina emirimu gye tukola myaka mingi egiyise. Naye bw'ojjako ekyo ava Buddu e Kalungu, era amanyiddwa bulungi nga Munnabuddu. Ennaku zino alina byalondoolwa, bavandimwe biki tetwabimanyanga, naye sirowooza nti ebyo bye bimuleese wano. Naye emyaka egiwerako egiyise, y'omu ku bantu ababadde boogera ebintu ebikankana ku nze, era nga binjala. Naye nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu, nga Katikkiro, era n'ono naye mwana wa Kabaka. Kati nga nze mukulu we, ng'ate siyinza kudda mu byayogedde, kubanga awo mba nkulembedde bubi. Era mumanyi bulungi nti omukulu, mwana omuto bw'aba amukuba ebikonde oluusi amukwata bukwasi mikono tamuddiza. Naye mba ndi awo ne nfuna amawulire nti ayagala kujja kundaba. Ekigambo oli gwe yatuma kye yakozesa nti njagala kutabagana, ekigambo kye yakozesa, era nampandikira n'ebbaluwa okukakasa ekyo. Frank Gashumba ono musajja Mukatoliki, era Paapa ayitibwa John Paul II bulungi, musajja yagenda n'amukuba ekyasi mu lubuto, Katonda amutte. Naye omusajja ne bamukwata ne bamusiba myaka mingi. Wakeera ku makya ne twewuunya ku mawulire ag'ensi yonna tulaba Paapa alina omusajja yali agala okumutta. Ne ŋŋamba nti ate nze gwe bataakuba ssasi, gwe baayogerera obwogerezi, oli bw'aba ayagala okujja tunywe ffenna olwendo lw'amazzi, lwaki tetulunywa? Ne mugamba jangu, era nsanyuse nnyo okukulaba wano.